Endobeso yeddako ku BTFM naye nga nkugamba nti munnange Pepsodent eddagala lino ly'amannyo. Bw'obanga okozesa Pepsodent buli lwoseka buli muntu agamba munnange mukunja seka amoti seka damu amoti oseke. Wange nsonyiye yakalanga ako n'okabuukanga. Ayina ebizibu eri mu pulani bagamba batukolereyo eryamoti nga liri yekka. Katugende mu ndobeso Pepsodent tumukozese. Hello, Sebo. Nze bampita mukunja wa BTFM ekintabuli ky'omuziki. Mu programu endobeso mu programu sisimuka ku makya ku BTFM. Sebo. Wangambye nkukubireko. Mukunja kwamba tene basemu naye. Webale kunkubira kibadde gamba. Ndowooza omanya mukazi wange. Omanyi omukazi oyo ndamu abaana basatu. Omukazi mwinamu abaana basatu. Naye ndabadde ndi awo nga nsanga amawulire nga bamuwandiiseemu ng'ali mu banoonya. Mukazi wo nga ali mu mawulire ate ali mu banoonya? Ali mu banoonya. Kati kyenakoze zange saasoose kwekyanga ne mukubira essimu. Ne mugamba mukwano nyina ebintu byendaba nga kulabye wano kulabye mumawulire nga omanyi kiyanzeemu yaŋŋambye nti omusajja abadde atambula nze nabadde ndowooza asaaga omanyi abadde ne kakamera nga ndowooza kalinga babanga essimu nankuba ekifaananyi nze nenjogera awo ndowooza byakusaaga nange mbirabidde mu mawulire naye nga amazima ye mukazi gwenzaalamu abaana basatu balamba. Kati kyenabadde njagala mukunja onyambe omulobese tuzuule amazima byabadde nga buli abivuddeko n'atabitegeera oba nga yembeeraayi. Bamuyitaani? Bamuyita Aida. Omanyi nze n'omusajja wa safaari ntambula. Tolinayo waka? Asiriyeera ngeno mbadde ntambuze kola safaari nvuga byennyanja. Okola ki? Nvuga byennyanja. Kati siriyo nini manyiro nagira ngenda kubeerako mpulire nange ekituufu. Kale beerako ku simu tovaako. Kale owange okimanyira ngenda kyaba wange. Aida. Hello? Aida. Wanje? Jebale. Ale sebe naye jebale. Kakati Aida nakulabye mu mpapula z'amawulire? Nga onoonya. Noonya musajja naye olina okuba nga omalako. Saagala bano basajja bansindika njake omalako oba tomalaako. Njagala omusajja asobola okumpuba round 5 n'okweyongerayo bano baamu 2 seetaaga. Kati ate nze naali kukubidde nga simalaako. Oba omalako oli ku kituufu nga nso okulaba. Anti kakati mbadde njagala tusinkaneko twogere tulabe nga tutuuka ku nzikiriziganya. Toli mufumbo? Naawe ate nemba mufumbo nenoonya abafumbo babanga nze. Hey. Akafaananyi tewakeetegereza bulungi golaba mpana n'okuba omufumbo.
nze sinanti kati nange mbuuza bubuuza ate omufumbo aba alabikirawa era omufumbo oba omulaba wontuukako oba omanya nali mufumbo oba awo bw'oba toli mufumbo awo kale tujja kuba twogera ekyo kituufu kiri nti siri mufumbo naye bwe tuba tweyagadde saagala laavu zirimu baŋŋanda mbu bano baganda bo basista bo baburatha bo basenga abo ndala bannyazaala abo bazungazunga ayinza okujja n'obugomesi bwajja azungazunga eri saagala ddala njagala tube babiri twerage laavu yaffe kuba wentuukidde okunoonya laavu saagala kumanya baŋŋanda zo simanyi onaani kinaasoboka ekyo oba kiriko buzibu naye nze kati oyinza okubeera wazaalako kiya nzaala biki sizaalangako era bw'onandaba omuntu azaddeko oba omumanyi sizaalangako nze n'ekirala by the way bwe tuba twakweyagala saagala basajja bayaye njagala musajja ali siriyasi wekuba kuzaala akaana aka kamu kakumala sisukka waawo kuba saagala ate ekinze ekinoonyeza kati omusajja njagala laavu eri laavu eyaddala saagala ate okumeewaka ate n'akaana kakaaba ate ono akoze bino ono ayagala biki ono ayagala buugi nedda njagala nga tulina obudde obwaffe babiri obusinga kati akamu kaba kakumala saa kuzaala nnyo bwana kunsumbuwa laavu ebeera y'abaana ate gwe toyagala baana n'abaana oludda bamalako emirembe omu aba amala nze ekindeese njagala nkulagera naawe ondagera ava eri yennyini njagala tulaavu ebyo by'obwana akamu kajja kumala kasita naye aba mwana nze kaba tekammala mba njagala abaana nga 3 abaana nga 3 ng'olwo akamu we kapameeri kano kaagala buugi ono maama biki akaana kamu kaba kakumala obwana nga busumbuwa akamu kaba kakumala kati gwobeerawa nze mbeera eno nansana naye ng'okakasa tozaalangako nkugambye sizaalangako omuntu eyali azaddeko oba omuwulira gata ziba zaata ababibi amabeere gaatuuka dde eri ku maviivi okakasa wonaawe gatta nange ojja kumpulira era omuntu eyazaala oba omuwulira nze gata ziba zaata ojja kumpulira kale olina emyaka emeka naye oba abasajja mwabaaki kati emyaka gikwatirako oyagadde nze muntu oba oyagala myaka anti nsobola okuba naye ogwa mu nkaŋŋa n'ogyewa naye ng'ate mukadde ebimu abakulu basinga n'abato emyaka tegikwatako oba oyagadde nze muntu yagala nze muntu ebyemyaka bireke onakkiriza okwekebeza ebyomusaayi ekyo kintu kya bulijjo tulina okwekebeza buli omu n'amanya kale tujja kusinkana twogere wazimba oba okyapangisa buno obuzigo ate nze naakulimba nkyapangisa kati oba opangisa biganye genda owase nnyoko abasajja twabako okutuwasa ne muteeka mu buzigo bw'olizimba oliddamu n'onkubira kakati kyemba onowulira BTFM ekintabuli ky'omuzika ekisinga dakiika 23 ndobeso mugiwulidde agamba ye tazaalangako naye omwami yagambye byakamuzaalamu aba oyo aba muntu ki bannange nkumuguja buli omu aba n'ensonga lwaki alekoze statement anti kakati nze bwonnimba ekintu ekyamaanyi bwe kintu ekitalimbika nti sirina mwana ng'ate olina omusajja asooka kusooka kwetegereza maa buli omwana agenda amubulya n'amalako nsi kikuwa amaanyi ogamba nti nfunye embeerera abasumsumwe bali kuweereza mukwano mukundowooza omulenzi alabye talina mukazi oyo si mukazi kyafuuka kiyaayu bambi musajja watte engeri gyakola safaari alina musege wabula engeri gyawulya nti ayagala amaleko ajje eno emakindye bamulageko waliyo ab'enkwacyo getulinayo abamalako ze maama faadi wano ku Lukuli road ab'enkwacyo tetujja batwala katubaleke mubalese tubagala nnyo ng'ebyafukakaniwa n'ekyakonda kyokya disitulikiti kakati munawe omukyala alabika alina yenga yekyabala kuba tosobola kuŋŋamba nga omusajja tutaye yazaala abaana be 3 ate omukazi atubuzabuza mutazaalanga alina kyayisaawo nga ye omukyala ayagala ssente abala majja wabula bannange naye nze kyenzudde omukyala oyo bambi alabika ayayanira laavu omwami ono alabika ebintu tebitambula bulungi omwami olugendo olwo yandibadde alusalira amagezi ne lutambula bulungi pozi n'ekirala
bannange abakazi temwegaana baana kwagala n'abaana bombagala nnyo abasimusi abananabale Dubai nange Uliwa mugembera bepata zazaalako mukujasoko gendo testinye pata ezo olabe ezazaalako ozimanyi naawe kalisako omusajja owe wakasindika njake omusajja we genda weetereze omukazi ekimututte butamalaako nobale kutuweereza senga nabuse ekikuba nkima ntumiddeko amange emikira nakituluusu pata zibadde mumaze siziwulidde enjiji tubadde tetunazituukako nange enzigi siziwulidde ba abantu bakeerayo oyo musajja yawasa malaayo yamuveeko bigambo bisabikesabikeko naawe bannange mpola aliize nnyo naye alimba abasimusi Dugoni nakakulikayo Manzaali na Sazimonika wammwe njagala kugamba omusajja oyo mbu takyalina mukyala kati awo omukyala waatuuse mu banoonya amwesonyiwire ddala sinakirima kumugoba amugobe lwaki amumalira future baada ekiyamani kyambadde ali okusobola okukulisayo omuyidi n'omukulu Innocent yakola ne company Haven Hawk Property Consultant Kawanda Kirinnya Bigo na Sazimonika